الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. twakomye kwebyo omuntu bwe bamukolimira Allah byamujjako nabeera mu nsi muno ngali akabatwawa olw'okuba ekikolimo kimuli bubi. Naye nno Allah yayogera n'agamba kuli ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Tingambira abaddu bange abaweddemu essuubi nti la taqnatu min rahmatillah, timugwamu essuubi kusaasira kwa Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allah asonyiwa amazambi gonna. Innahu huwal ghafurur rahim, kuba musozi era musaasizi. Waliwo omuntu ekikolimo ebiseera ebisinga obungi ekikolimo tekikoma, manya tekiwona. Abantu balwala amagini ne bajajjama ne bawona, balwala ebiiso, balwala endwadde enziwona. Naye omuntu bwe bamukolimira ekikolimo tekitera kumuvaako. Tubala nabbi yagamba temugabula muganda wammwe eri shaitaani kumukolimira, kubanga omuntu bw'omukolimira oba omugobye mu kusaasira kwa Allah. Awava erinnyo waddawo ddibu. Kati omuntu oyo aba takyayina kusaasira kuva eri Allah. Kakati waweewaawe ekkubo, kubanga omuntu ayinza okukola ekintu nekimukolimiza obulamu bwe bwonna, n'abeera nga ye yekizibu kye, ye yekizibu kye. Titwerabira akantu ke nnakugambye kaga nti omuntu asobola okudduka ekimugoba netasobola kudduka kimulimu, nga gwe buli lwolaga wonna kyekimu kibakugamba nti wali bagoba ku mulimu nawano bagoba ku mulimu nawano bagoba ku mulimu. N'ensonga eyo omuntu yenna ng'amaze okulaba nti embeera ziri bwe zityo oweewa amagezi. Katugeze abantu abamu ffe twagala batukolimire. Wakola n'ennyoko ne mukola bulungi ne muteesa, ogende mu ttawuni o Kampala oyiga obwamakanika n'atunda ebintu bye. Bw'agenda okuba nk'ayiga wakwata bamalaaya bw'oyita bamaama, maama wo n'atuuka okusimba layini agenda afune zakaatu fitiri, nga sente ziwaali wadde maama wo ziwa mukazi wo kukola nviiri, n'awooba ng'ate kyakonebwa dda mu sitampu ti ridha Allahi fi ridha walidaini. Okusima kwa Allah kuba mu kusima kw'abakadde, wa suktullah fi sukti walidaini, n'obusungu bwa Allah buba mu busungu bw'abakadde ababiri. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala yakukolimira dda mu nkolimo eyo. Kati ky'okukola kiki osobola okuzza embeera mu nkola? Kwe kuyitiriza okukola ibaada ez'enkizo esanyusa Allah. Esooka ng'okugaba, kubanga okugaba kuzikiza obusungu bwa Allah. Naye ate abantu bamugenda okugaba temumanya be muteekeddwa kuwa. Era wano bwe nnaaba nkomyewo nja kusomesa sadaka ki ezisinga amaanyi za mitendera 10, naye nga buli emu ogiweera mu biseera byayo. Naye asadaka tutfiu ghadabu rabbi, okusaddaaka kuzikiza obusungu bwa Allah bw'aba akuyinako ng'amazzi bwe gasikiza omuliro. Naye kati ate ekiri mu mbeera essaawa zino abantu bakodo nnyo. Abantu bakodo nnyo.
naye mu bintu byoteekeddwa okukola biwewula ekikolimo kye bakukolimira ekisooka okwewalira ddala shiriki n'ebika byayo nobeera nga gwe oli khalisan togenda mu shiriki billah omunene omutono n'omuwewufu kasita omanya weewale nnyo okusinziira ku busobozi bwo shiriki billah twagala tunoonya butya ekikolimo lwe kikuwewukako ekyo n'obwomala okitegeera okugondera Allah n'omubaka we mu ngeri zonna ebintu ebyo bw'otandika bw'okukola nga bwe nkugamba ojja genda okulanga ekikolimo kikuwewukako eyali takola mirimu ng'okola omuntu nno bw'obanga oyagala okusumulula eggulu lya Allah kwate ekisumuluzo osumululeyo waggulu eyo bw'oba ogaba kola bw'oti abakadde babiri baba bakyali balamu ne mulekwa muwe naye mulekwa alina okubeera ng'ogwe genda okuwa kola nnyo ekintu kino sanyusa bakadde bo maama ne taata baba bakyali balamu owakubiri sanyusa mulekwa oyo alina okubeera nga alina obukwakkulizo busatu bwe twagala alimu ebirungi ennyo oteekeddwa okuba ngaolina bw'omuyita nga omulekwa oyo nga taweza myaka 15 gwe bayita mulekwa oyo yafiirwako kisaawe towulira nga Allah bw'agamba nti au it'amu fi yawmi dhi masghaba yatima dha makrab lisa kumulekwa ali karibu gyoli ng'olina bw'omuyita au miskina dha matrab oba masikini ali ettaka yandibadde nga naye olina bw'omuyita tikisingako obulungi gondera Allah n'omubaka we mu ngeri zonna la tukaddim bayina yadayi llahi wa rasuli bubanga ddala okakasa nti bye twogedde olinako ky'olina komawo otandika okukola ebintu bino bijja kuwewula ekikolimo ekirala okutya Allah mu ngeri zonna ekirala okutebenkera mu ddiini eno gye bayita busiraamu kubanga nabbi yagamba dhaaka tu'ma al-iman yakomba ku bumerevu bw'obukkiriza aliwa man radiya billahi rabba omuntu asiima Allah okubeera nga ye mulezi we wa bilislaamu diina n'obusiraamu nga ye ddiini ye wa bimuhammadin sallallahu alaihi wasallama ne nabbi muhammadi ebyengana emirimu bibeere ku ye nabiya nga ye nabbi we tebeera mutebenkevu kubanga Allah okugamba ti waraditu lakum islaama diina mbasiimidde obusiraamu nga ye ddiini yammwe kati bw'otebenkera mu busiraamu tandika obutambuliramu kikolimo kikendeera amaanyi tukyogere nti okusiima Allah okuba nga ye mulezi wo n'eddiini busiraamu nga ye ddiini yo ne Nabi Muhammadi nga ye mubakawo ekirala okukwata amannya ga Allah no amannya ga Allah tugamba gakwata bukwasi mu mutwe law alima an-nas singa abantu baali bamanyi nti Allah samiun awulira basirun alaba tebaalikoze ebintu bye bakola kiro ng'emisana tebasobola kubikola kubanga Allah okulaba kwe si nsonga kiro alabanga bw'olaba emisana kati amannya ga Allah tukugamba okugakwata kwe kugamanya ddi we gakola nti Allahu Ghafuur Allah musonyi Allahu Qawiyu Allah munene Allahu Muntakim Allah yeesasuza notandika okutya Allah ng'omutira mannya ge kati kyenkola linnya bwe liti bwe liba linkutteko Allah ng'aggyeyo mu mawanika ge mu linnya eryo ekintu ekyo kintuukako n'otya Allah
kibategeeza okukwata amannya ge. 99 okwagala ennyo surati Ikhlas era n'okugisoma kubanga yenkana kimu kyakusatu ekya Qur'ani. Surati Ikhlas lwaki nkugamba ogyagala ennyo? Erina erinnya libayita as-Samad. Litegeeza ki? As-Samad kitegeeza al-maqsudu fi jamii hawaijina, gwe tuluubirira okutumalira ebyetaago byaffe. Al-mustagina an kulli ma siwahu, naggagga ku buli kitaliye. Wa kullu ma siwahu, na buli ekitaliye. Muftakirun, kyetaavu kiyala. Wa muhtajira, kyetaavu ilaihi gyali. Alladhi tasmadu, oyo eyesigamirwako ilaihi gyali jamiu khalaik, buli kitonde kyonna okukimalira ebyetaago byakyo. Kati kyovala nti nabbi yagamba nti omuntu asoma kul Allahu ahadu emirundi 10 Allah amuzimbira olubiri mu jjana. Umaru n'agamba ya Rasulullah, kitegeeza tuyitirize embiri zaffe mu jjana? Nabbi namudamu namugamba nti Umaru, Allah yasinga ebingi ng'ate birungi. Kati omuntu yenna omanyi nga bakolimira kwana surati Ikhlas. Essura ezo ziri 3, buli emu yina kyekola. Omuntu bw'osoma nnyo surati Ikhlas nnyo, buli lw'ogisoma oba osembera eri Allah, era Allah aba akwagala kubanga yeerimu Allah kikyali. Buli lw'osoma nnyo surati Falak eba eggobako buli kika kya kibi ekijja gy'oli n'ekikulimu. Olwosoma nnyo surati Nas ebeetereza sisitimu yo n'okugyamu shaitaani eyakuleetera okukolimirwa. Kyovula nti omumanyi omu gwe bayita Ibn Qayyim al-Jawzi yagamba nti abantu tulina obwetaavu obw'okwagala okusoma essuula ezo okusinga bwe tulina obwetaavu bw'okulya n'okunywa n'okwebaka n'okwambala n'okussa. Nti walireseeyo ebyo byonna byenjogedde n'osoma essuula ezo. Kale nno twagale nnyo surati Ikhlasu, ekikolimo kitukendeereko. Okwekwata ku surati Bakara, kubanga mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba, hadisi ng'egiba kwa Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu qala, Abi Umama al-Bahili yagamba nti nabbi yagamba, ikra'u surati Bakara, musome surati Bakara, fa inna akhdaha baraka, okugyekwatako mikisa. Omuntu yenna bwe bamukolimira emikisa gimuggwako nga bwe nakutegeezezza. Naye nabbi yagamba nti bwe weekwata ku surati Bakara mikisa. Abantu ob'omulembe guno tetuyinza kwekwasa. Bweba Qur'ani ekulemye okusoma mu Luwarabu, gisome mu Luzungu. Weekulemye mu Luzungu, gisome mu lulimi lwo Oluganda. Era ofuna kyekimu. Naye nga Oluwarabu lulina enkizo. Oluwarabu oba lumanyi okulusoma, tuba tukubajjamu kusoma by'otegeera. Tukubanja okubeera nti ofaayo okulaba nga by'osoma obikola ki? Obitegeera. Kubanga tuba tukwetaaza okusoma kye bayita qiraatu taswiri, okusoma kw'okkuba ebifaananyi. Noga nti alhamdulillahi rabbil alamin, ng'omanyi kyekitegeeza. Abawarabu basoma Qur'an ne bakaaba ne benkanankana nga gwe bayimbidde oluyimba lwa kafeero. Walumbezaayo atokola bw'ati, singa wafiirirwa nnyoko jjo ne bayimba oluyimba olwotulika n'okaaba. Kati kyetaaga otegeke Qur'an mu ntegeera eyo, entegeera y'okkuba ebifaananyi, ate nga osoma wooli. Qur'an lwekugasa. Naye otegeezeddwa nti omuntu bwe yeekwata ku surati Bakara biba mikisa. Okugireka watarakaha khasara, bw'ogireka oba okoze loosi, wala yastati'u batara, teri muloga agisobola. Kati bw'osoma nnyo surati Bakara emikisa gijja gy'oli ne girwanyisa ku kikolimo. Ne girwanyisa ku kikolimo ekikulya obukiika n'omwana natta nnyina. Ekirala tugambye surati Bakara, okusoma ennyo ayati kurusiyu,
oluvannyuma lwa buli swala ezalaalikibwa, eswala eza farada. Kuba nabbi yagamba omuntu yeetiirira okusoma surati ayati kurusiyu oluvannyuma lw'eswala ezalaalikibwa, okufa kwe kuba kumulemesezza okuyingira ejjana. Lwaki? Saitani yennyini yagamba Abi Hurayra nti tewali kingoba mu kifo okujjako ayati kurusiyu. Nabbi n'akikonamu sitampu mu hadisi ya Abi Hurayra ey'okutereka emmaali ya fitiri. Abamanyi hadisi eyo. Kati ayati kurusiyu nkulu nnyo, shaitani yagita, ate nga shaitani yakufiirako okukolimirwa. Kubanga bwe bakukolimira shaitani ekugabana n'obeera ng'oli wansi wa shaitani. Kubanga shaitani yaidi ku mufakira yebaagaliza obwavu. Ye kasita ekugabana buli kintu kyonna eky'omugaso ng'ekikuggyako. Abalabe bo bwe bafuuka mikwano gyo bafuuka abalabe bo. Tugambye okuyitiriza ennyo okusoma surati Bakara, ate okusoma ayati kurusiyu, okusoma ennyo adhikaari, okutwalira wamu. Waliwo dhikiri ez'enkizo ng'okugamba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Ahabbu kalamu ila Allahi arba, ebigambo ebisinga okwagalibwa eri Allah biri bina. Allah byagala nnyo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Ebigambo ebyo biyitiriza bisoma, nabbi yagamba nti bisituka ne birinnya mu ggulu ne bigenda byogera abisoma, ne byogera n'ensonga zo. Naye ani asoma ani? Osobola okusoma ebigambo ebyo nga bye bikusoma olw'effujjo ly'olina ku Katonda. Bisome nga bwe weewala haramu. Okusoma adhikaari, okutwaliza wamu. Ekirala, okusoma ennyo istighfar. Naye emu ku dhikiri naye tukyawuddemu okusoma ennyo istighfar. Ebintu byonna tujja bona byekwatako nga bye mbikugambye byonna mulundi gumu, naye bako kyoyiikiriza. Kusoma nnyo istighfar, kuba nabbi yagamba man lazima istighfar, omuntu yeesibirira okwegayirira ennyo Allah, ja'ala Allah min kulli dhiq makhraja, obadde olina obunyigirizo Allah akuwa obufulumiro, wa min kulli hammi farja, oba obadde olina ennaku olina wanka Allah n'akuwa essanyu, wa yarzuqu min haythu la yahtasib, n'akugabirira mu kiseera tusubidde kufuna. Allah ayogera mu surati Hud aya yakusatu n'agamba nti wa inistighfiru rabbakum, bwe muneegayirira ennyo Mukama Katonda wammwe, thumma tuubu ilayhi, oluvannyuma ne mweneyiza attawuba eba mu mutima, yumatti'ukum mataan hasana, Allah ajja kubatebenkeza entebenkeza ennungi, tolabanga ekikolimo kiba kigenda kiggwawo, ila ajali musamma, paka liba naakubika, wa yu'ti kullu dhi fadli fadlahu, buli wakitiibwa Allah amulekere ekitiibwa kye. Wa in tawallaw, naye bwe munaakyuka ne mugaana okugenda okwegayirira Allah n'okumweneeza, fa inni akhaafu alaykum adhaaba yawmin kabir, abatiisa ekibonerezo ky'olunaku olunene. Tutegeeza nti Allah ayagala nnyo omuntu amwegayirira. Era Allah yagamba Nabi Muhammadi, wama kana Allahu mu'adhibahum wa anta fihim liyu'adhibahum wa anta fihim. Allah taliredde kuwolereza abantu ba kibiina kya Nabi Muhammadi ng'akyabalimu. Wama kana Allahu mu'adhibahum yastaghfirun, Allah taliredde kutubonereza nga tukyereeta istighfar. Kakiba kitegeeza bw'otegeera nti obubone bwenjogeddeko waliwo obumu bw'oyina nga ddala wagwa mu kigambo ky'okubeera nti baakukolimira, yitiriza nnyo istighfar. Omumanyi omu gwe bayita Hasan Basri agamba istakthiru min istighfar, mwekirize nnyo okwegayirira Allah qaima ng'oyimiridde, wa qaida ng'otudde, wa mashiya ng'otambula, fil aswaki mutale, wa bwonna mwekirize nnyo okuleeta istighfar, liannakum, olw'okubanga mmwe la tadiruna, temumanyi mata yanzilu maghfira, okusonyiwa ku kaddi.
ate Allah bw'aba akusonyiye kiba kitegeeza nti buli kyonoosaba ajja kukikuwa. Okwenenya kwe bayita sikyaddira mboneredde. Tubu ila Allah tawbatan nasuha. Omuntu yenna olaba ng'embeera ekuzibya akayumba wenenye eri Allah. Era mu bimu ku bizitoowerera ekikolimo kuba na wuzu. Ekuggwako ossaako ndala, ekuggwako ossaako ndala, ate bw'ogiteekako. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, omuntu afuna wuzu nga bwengifunye eyo yennyini gy'omanyi. Era batomanyi bulungi wuzu gende wa mwalimu gikebere mu Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayni. Abange mwabakiriza mugenda okusaala mwambale kombati yeruwa munaze ebinyi byammwe okuva ku mmere bw'enviiri okutuusa wansi wa kalewo, okuva ku namulagayi wakutu okutuusa ku namulagayi wakutu okulala. Oyasewo munaze n'emikono gyammwe okutuusa bukokola bw'enviiri, musiige emitwe gyammwe n'amagulu gammwe okutuusa waggulu obukongovule. Eyo ye faradha. N'omanya ky'ofunye mu wuzu okitegedde nti eyo faradha, kati oyongerewo ne sunna. Kati mbatutegeeza nti nabbi yafuna wuzu bwe yamala ogifuna ekikwetaza ogende wa mwalimu wo omufuniremu wuzu akugaa nti yesi yeyo entuufu. Kakati bw'ofuna wuzu nga nabbi bwe yagifuna yagaa nti omuntu afuna wuzu nga bwengifunye n'agenda asaala era akabbiri nga tazirowoozezaamu, bw'asaba Allah amwanukula. Kati genda ofune wuzu ogenda osaala era akabbiri osale amagezi okola nga tozirowoolezaamu, osabe Allah akuggyeko ekikolimo. Eyo panya nnyangu nnyo. How do you see? Kyaba ekyokubiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda mu jana yasangayo ebigere byani bya sahaba gwe bayita Bilali. Namuga Bilali, oyina kyonneekwekako Bilali gwe tubeera fembi nga nasanze ebigere by'omujjana mbulira kali mu kikookola nga sikamanyi. Bilali yamugamba nabbi siinaayo mirimu gyonna gyenkola, naye okuva lwe watugamba nti omuntu bw'amala ofuna ewuzu asaalayo sunna eraka bbiri n'asaba Allah amwanukula nga talowoolezaamu, saddamu kuleka swala eyo. N'amugamba kituufu. Eyo nayo chansi tugirina okutujjako ekikolimo, naye ekintu kizibu nnyo ekikolimo bakukolimira tekiwona. Kakati olina kuyita mu magezi ago. Ekimu ku bikutaasa kuba na wuzu buli kiseera. Ekirala okwekwata ku swala ettaano, okuzeekwatako. So segamba nzikeereya, nzirindiriza, nzikola bwenti, kwegamba oteekamu amagezi agago. Y'obadde okimanyi nti esswala ettaano tebaziriwa. Esswala ettaano eza faradha tezaziriwa. Kyova nabbi yakuteerawo bwe ziba oli mu lugendo giteekemu eri oba gisikeeyo giteekemu eno. Esswala zibaliwo zeza sunna, naye esswala zino tebaziriwa. Era baakuwa amagezi butya bwe zitasobola kuyitako. N'abantu n'osaala dhuhuri na asiri ne magalibi n'obisaala kuyisa omanyiiraani. N'osaala magalibi n'ogisalira kuyisa ng'olemeddwa okugamba Allah mu mutima nti ndi mu tekisi sisobola kutuuka, bwe naatuuka nja kusaala esswala eno. Enswala eba tekuyiseeko kubanga mu muwongo mweri ate olina ekikoze ekikugaanyi okwekwata ku sswala ettaano. Nakyo kimu ku biwewula omuntu ebizibu ebiba bimuliko. Ensonga endala okwekwata ku sswala eza sunna 12 kabuliya baadiya, oba omaze okufuuka mukwano gwani gwa Allah. Ekirala ekikulu ennyo okuvuunamira Allah olw'oba olina ekirungi ky'ofunye. Olwebaza Allah lw'asinga okwagala ye muntu okufuna ekirungi
n'ateeka ekyenyike ku ttaka ne baba talina wuzu. Ate toyogererawo nti Katonda weebale weeyanziza ndabirawa. Teeka ekyenyike kyakugaa subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bw'otandika okutambula n'ebyo ebikolimo biggwamu amaanyi, ate naawe ng'otaddewo mboneredde sikyayagala abantu kunkolimira kuba nakuwaza. Abantu oyinza okubeera nga buli oyo z'oyanika mu ttaka kuba wamanyiira okumanyiira abantu ne bakukolimira, gwe tosasula, gwe owayiza gu ne bamukubira obwereere, gwe wagobya gundi mu bufumbo. Kaganga buli lunaku okolimirwa. Tubeere nga twekuuma. Ekiri bintu ebyo bitumalako essanyu. Omuntu n'obeera mu nsi n'obuuza ye nze nalya ki? Ate mu kifo ky'okudda eri Allah ne weeyongerayo mu ssabo weebuuza ku balaguzi. Benkola sente zijja, omulaguzi n'akutuma naga jangu enkya yeetayo $50 n'alyoka akusandagga mu mugongo n'akuteekamu kaamula naga genda nga totunudde mabega. Wahanan ala wahani, buzibu ku buzibu. Tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu atuddiremu. Ekirala ekiwewula okuzimba emizikiti, weegatte mu bantu abazimba emizikiti gya Allah, kubanga Allah nabbi agambye man bana lillahi masjida. Njagadde okulaga ibaada abantu zibayisaako amaaso ng'ate zinungi nnyo mu kutuwewulako ebizibu. Omuntu azimba omuzikiti gwa Allah, Allah amuzimbira ennyumba mu jjana. Njagala kino mukitegeere, omuntu ya Allah yenna gw'alaganyisiza ejjana, ekikolwa ky'okoze nga naye nabbi yagamba nti omuntu afunamu jjana, oba mugole wa Katonda. Kankulaga omugole bw'afaanana. Omugole bw'afaanana afaanana atya? Nti senga muli Masaka naye nga bajja bagattira Kibuli, ne muteekako emmotoka ne muziteekako ebimuli, ne bwe zitabaako nnamba traffic tezikwata. Kasita zibeera nga zimulisa biti. Kakati omuntu yenna Allah gw'alaganyisiza ejjana, malayika zimutambulirako bwe zityo nga shayitaani temuyeekiriza. Naye singa bamala okuwoowa ne bakugatta naye nga abakuleeta bagenda kukuteekera awo ekiwuli, ne bamala baddayo ng'emmotoka teziriiko nnamba nga nabuno obuntu bwe bateeka buweddeko tebayinza kutuuka Busega nga tebannabakwata. Ne bayogera nti anti ffe twali tuvuga mugole era babakwata. Kitegeeza ki? Nti omuntu yenna Allah aba akulaganyisiza ejjana mu nsi muno oba mukuumibwa. Bamalayika bakola ki? Bakukuuma. Ekirala ekiyinza okukuyambako okuba ow'amazima, omwesigwa, atuukiriza. Tandika okuba ow'amazima, obeere omwesigwa, obeere ng'otuukiriza, ove mu ayatu munafiku athalatha. Omuntu yenna omunnanfuusi abonaabona nnyo mu nsi muno. Kati bw'obeera nga bakukolimira ate ng'olina munnanfuusi, entumbe yeeyongera mu njovu. Ekirala okufuga obusungu mu ngeri zonna, kubanga awalu ghadabu junun, ntandikwa y'obusungu liba ddalu, wa akhiru nadamu enkomero okuba kwejjusa. Kati kufuga nnyo obusungu, kubanga omuntu gwe bakolimidde asunguwala nnyo. Bw'ogezaako okubukontrolinga, ekikoonimo kiggwamu amaanyi. Kyovula Allah agamba nti khudhil afwa, sonyiwa, wa'mur bil urf, lagira abantu okubeera nga bayisa bulungi, wa aridan jahilin, basiru baviire. Wa imma yanzagannaka mina shaytan nazgu, singa ofuna okuseemeekereza oka shaytaani oluseemeekerezo, fasta'idh billah, jwabire wa Mungu, wekinze Allah. Kati ogambibwa kontrolinga nnyo obusungu bwo, kubanga oluusi bwe bwakuviiriddeko okukolimira. Ensonga endala okukola hijja. Omuntu bw'okola hijja oba ogenza okutuukako ewa Katonda, ne weetoloola n'ennyumba ye, n'oyogera ebyakulema,
kano n'omugambako esswala egi emu bweti ezitowa mutwalo ku swala zewamweka gyokoledde ku Kaaba. Abantu bamulaba ebizibu bayitiriddeko mugendangako e Makka n'okusala ebisolo ebya farala ebya sunna. Idil Adha etuuka etya n'oyogeza ekirimi n'ogamba nze thathobodde fiina buthobozi. Naye nga Nabbi Muhammadi ate ayina ranka zonna ziwulire. Allah agamba nti inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratal mustaqim wa yansuraka Allah nasran aziz. Ne bwali beerani mu nsi tagenda kufuna ranka ezo Allah ziyewa Nabbi. Ne bwe wafiridi manso simanyanie niwe tekukola ranka zonna toyinza kweza za Nabbi. Allah agambye Muhammad nakugulirawo oluguliro lwatu buli mulyango gwonna gweyagala yingira. Allah yakusonyiwa biwasooka okusobya nebyolisembyayo nga tebiriiwo. yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka ajjuze ebyengera byo byonna. Ffe tusaba bisabe ebyengera bya Allah nebya Allah yabimujjuliza. wa yahdiyaka siratal mustaqim akulunga bimukube golokofu. Ffe tusaba sabe buli lunaku ihdina siratal mustaqim. wa yansuraka Allah akutasa Allah nasran aziza tasoro lwatu. Oyo nno Nabbi Muhammad gwe tuyogerako yasala ekisolo kya dhuhiya. Naye gwe kabwera bikutiya bisaati tofunye busobozi. Naye bwe yali akisala yagamba hadha min Muhammad wa ali Muhammad. Ay Allah kino kya Muhammad kinunule Muhammad n'abenju bya Nabbi Muhammad. Omuntu bw'otosala dhuhiya oba oganye okwenunula omwaka mulamba. Amuno olwekyo nga bw'osala ekisolo kimu ne bw'oba olina amakaana Allah akkiriza ekintu ekyo n'awonya amakaago ana malamba. Mwaka mulamba bw'ogaana okusala dhuhiya ya Katonda ng'akusindikira shaitani ng'osala dhuhiya yaazo. Mulaguzi ng'akusaba embuzi 2 nga zirina ebiseera 3 wano yaani nga nsavwa ng'ozisalira shaitani kubanga ya Allah yakulemye okusala bakutuma nte ate ko Allah agamba nti mwegatte 7 musalende. Ebintu bya Allah bya layisi naye bya shaitani bya bbeeyi. Kubanga senga osanga mwana wo ng'anyeenya omutwe bw'ati noyita bamashekhe ne bamusomera n'ayongera okunyenya okyabona oli najja n'agamba mukazi omwesirwaze pasita gundi wano n'aleeta ku mazzi n'agamansira ku mwana n'asirikamu. Mukyala n'amubuuza omwana omumazidde kintu mwesirwaza musigaddeko ebyo naye pasita gundi yampadde amazzi yamumansirako. Ne tujja ne tumusomera n'ayongera n'anyeenya. Bw'osigaza wuzu bw'osigaza wuzu ekunyingiza ejja naggwe. Allahu akbar walillahi alhamdu. Tosobola kusigaza wuzu. Kakati Allah ng'akwesasuza senga wasala ekisolo luli tiyali kugondeza shaitani kufuga. Ogeno astagfirullah nze genda ontaasa omwana wo nze bisibiriimu naye ani amuwadde sente. N'ensonga eyo musale ku bisolo Allah bye yabalagira okusala. Omwana wo n'otomusalira akiika olowooza nti omwagala nnyo. Omusalirako omwonyezeza emitawaana gy'ensi eno ayinza obunaana obutakolemerwa naye oweza abaana 8 mulimu abalenzi 4 zembuzi 8 n'abawala 4 embuzi 12 tonafuna busobozi naye nga bonna tewabazaala mulundi gumu. Ebintu bya Mungu mbiragajjalira nga natera okumaliriza katundu kaffe kano tukugamba ng'oyagala okendeeze ku busungu Allah bw'akuyinako abantu bwe bakuyinako okuyitiriza okusiiba okutuufu so si kusiiba nga bw'olabye
olunaku lw'Emmande n'Olwokuna wali lusiibyenga. Allah alabe ennaku yo, ennaku enjeru zisiibe. Abamanyi bagamba nti ne bw'otosiiba lwa 13 na 14 15 naye buli mwezi n'osiibamu ennaku ezi 3 ne bw'osiiba mu mwezi gutandika n'osiiba wakati n'osiiba n'ogugwako nakyo kikkirizibwa. Gwe kale ennaku enjeru bezikuyitako ng'ogamba nti mbiwonye nedda. Kyaba siibako kulamanzaani naye nseefa. Gwe buli lunaku oyagala kubeera nga alusa zikuluma. Wakolimirwa ate weewaayiza alusa zikuluma. Kati bakolere ki? Wakolimirwa naye toli mukwano gwa Mungu. La ilaha illallah. Allahu akbar. Tudde eri Mungu. Ekirala kikendeeza ku buzito bw'olina okuyisa obulungi bakadde bo. Okuyisa obulungi bakadde bo, naye bakadde baffe bakaaba ennaku ebayinga. Mukadde wa Allah yamuwa ekitiibwa, yamugaana bugaanyi kwepankira ku Mungu. Kumwepankira yaga nti bwe bagezaako okwisala mu nsalo yange abo tubagondera. Naye mukadde wo ayina amaanyi mayitirivu nnyo Allah okukuddiramu. Taata ne maama okuyunga oluganda. Nabbi yagamba man asarrahu, gwe kisanyusa ayayegadde kimusanyuse Allah okugaziya mu riziki ye n'okumwongezayo obuwangazi obulungi ayunga oluganda lwe. Yabasinga mu kutula lukutule. Ekirala okugaba awatali kwekaanya. Okugaba awatali kwekaanya. Kyogabye kyekikyo, kyosigaza si kikyo. Nali kugaziyizza nnyo n'obudde bugenze. Kankwera kano oyinza okwegulira ebyokulya bw'omala n'ogamba nti neebale nnyo, neebalire ddala, nsaba Allah nnyingize ejjana okweriisa neegulire kino nekyeriisa. Naye ate bw'ogulira omuntu aga nti barakallahu fik, Mungu akuwa omukisa, ayinza okusabira muddu we ekola ki? Yanukulwa. N'akalala okuyamba bamulekwa, okusaala ekiro mu ttumbi, okwesigamira Allah mu buli kintu, okusaalira ennyo Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Yongerako gaziyaako z'ebyensobodde okuwa. Naye nkubuulira yenna alina obuzibu obwo teweebakanga okujja ng'osaalidde Nabbi emirundi 10. Ndikugaziyiriza okusingako awo. Saba Allah atujje mu bakolimiddwa, atuwa amaanyi agagondera ebintu ebyo tubikolereko. Yani fuba nnyo okukolera ku 4, 5, 6 kusinza ku busobozi bwo. Wa akhiru daawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.